said hallelujah. 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 Kubira Mukama engalo ez'awaggulu. Ali ebbalibbali mu kifo kyo, ali mu kifo kyo, yimirira ku bigere byo, yimusse emikono egyo tuweeyo olunaku luno, ate tuweeyo wiiki eno ey'ekisiibo kyaffe ey'okubiri ate nga yesembayo. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, tukukwasa ekisiibo kino Mukama waffe, era nga tukkiriza nti oli wamu naffe. Otukolere Mukama waffe Taata, otuggulirewo enzigi z'emikisa, ebyo Setaani bye yali yatuziyiza era nga yabiteekako ekizikiza, otusobozesa obikwata. Tukwebaza Mukama otukumye nga tuli balamu. Novemba wuuno Mukama tumutambuza. Weebale Katonda waffe omulungi olw'ekirabo eky'obulamu emyezi gino gyonna. Watusobozesa okuyita mu mwezi ogw'ekkumi era otutambuza mu mwezi ogw'ekkumi n'ogumu. Tukwebaza olw'ekisa kyo nti twasobodde bulungi okucelebratinga a decade of salt media. Weebale okubanga watuwadde weather nga nnungi nnyo ne tusobola okujaguza omwaka gwaffe ogw'ekkumi nga salt media. Weebale olw'abasajja n'abakazi be waleese ate ne tujaguliza wamu ate ne baddayo mirembe. Tukuwa ekitiibwa n'ettendo nga tukukwasa wiiki eno Mukama nti eyakoze biri byonna nakino ogenda kukikola. Otuwe wiiki ey'omukisa, otuwe wiiki ey'obuwanguzi, otuwe wiiki ey'obujulizi. Abantu bayongera okubeera blessed ku Salt FM zonna. Abantu bayongera okubeera blessed ku Salt Television. Abantu bayongera okubeera blessed ku Salt Media app, ku YouTube, ku Facebook ne ku TikTok ne ku mukutu gwaffe ogwa X. Abantu bayongera okubeera blessed Mukama. Weerage Taata era weegulumize. Wiiki eno Mukama buli omu alina goolo ze, buli omu alina prospects ze, tukusaba oziyingiremu. Kusaba abalwadde obawonye, basinkana abali mu malwaliro, basinkana abali ku treatment, basinkane Mukama wonna gye bali. Abasibo basumulule, abaavu Mukama obayimuse, kubanga gwe wasuubiza toyimusa abaavu n'abanaku okubajja mu nfufu ne ku lubungo n'obatuuza waggulu wamu n'abalangira b'abantu bo. Kibeerewo Mukama wiiki eno. Ekisiibo tukimaliriza lwa Sande nga 10 Novemba. Olwokutaano lwa wiiki eno Mukama ye night prayer esembayo mu kisiibo ate esembayo mu Novemba ku ttaka ettukuvu erya Kanani. Tukusaba Mukama nge Taata, abantu obawa omukisa oguva mu kisiibo, obawa omukisa oguva mu kukwagala, obawa omukisa oguva mu kukunoonya, obaddizeewo olw'ebirabo byonna bye bawaayo, obaddiza ekikkatiddwa ekisuukundiddwa era eky'omuyiika. Bantu bo bakole bulungi Mukama, tukwagala ekituyitadde mu mikono gyo. Tusabayo amawulire amalungi mu bulamu bwaffe era tukusaba Mukama olwanire Isirayiri owangule entalo zaayo zonna. Okume Yerusaalemi ne Isirayiri yenna awatali kutaataaganyizibwa, obawa emirembe n'emikisa. Abayudaaya mu nsi yonna obawa omukisa okusinga ne gobadde basuubira Mukama era obawe n'obukuumi. Bannayuganda abali mu mawanga amangi ag'ebweru, buli omu gyali omulabisa amaaso ag'ekisa. Bannayuganda boda tu boda obakole bulungi, abakuuma ddembe bonna obatukolere bulungi. Ekisa kyo kirabike nga kiri ku ggwanga Uganda. Mukisa gwo gubeere ku Isirayiri era gubeere ku Uganda mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe, amiina. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu, zikubire waggulu ngwaniriza omukisa gwa wiiki eno, zikubire waggulu ngwaniriza omukisa gwa wiiki eno,
zikubire waggulu ng'oyaniriza omukisa gwa wiiki eno yeegulumize kabaka w'abakabaka akola ebikulu. Yimusa emikono gye waggulu mubulireyo ebintu nga 10 by'ogamba wiiki eno ng'ate yeye ekisibo yeesembayo mu Novemba. Ebintu bino mbere nga mbirina. Ali ku ttaka ettukuvu erya Kanani, ali ku Solot FM, ali ku Solot TV, ali ku Solot Media App, ali ku YouTube, ali ku Facebook, ali ku TikTok, ali ku mukutu gwaffe ogwa X. Langirirayo ekintu ky'ogamba nti kino kye neetaaga. Nkusabira amawulire amalungi okuyita mu ssimu zo, kusabira amawulire amalungi ku buli kintu kyo. Keetonye kagwake omukisa gwo gweyongera bweyongezi. Katonda akukola obulungi obutali butono, akukola obulungi obuteegaanika, akukwate ku mukono akubuuse emitego. Sitaani kyonna kyapanga Mukama akyanukuza omuliro, naye oyitewo n'obujulizi. Tugenda okujja midnight prayer ku Canaan Land ku Lwokutaano luno ng'olina obujulizi. Tugenda okujja mu Sunday service eneefundikira ekisiibo kya Novemba nga 10 ng'olina obujulizi. Kusabidde bwe ntyo mukisa gwa Katonda gweyongere. Yimusa emikono gusike okuva buli ludda. Mukisa gusike okuva buli side. Mukisa gusike okuva buli ludda. Omukisa gusike okuva buli side. Omukisa gusike okuva buli ludda. Gusikire ddala. Gusikire ddala. Yimusa emikono gyo, yimusa ebibatu waggulu. Ready to receive. Bitege bulungi. Saba sente zokka. Saba sente zokka. Saba sente zokka wiiki eno. Ali mu mawanga g'ebweru naawe ali mu Uganda n'abali mu mawanga agatwetoolodde. Abali mu bizinesi abagamba njagala ku boostinga bizinesi. Abagoba ebirooto byammwe. Katonda akuwe ku ssente mu dola. Katonda akuwe ku ssente mu pounds. Katonda akuwe ku ssente mu euros. Katonda akuwe ku ssente mu z'amawanga. Katonda akuwe ku ssente mu ngeri eyeewuunyisa. Era buli alina ekizibu kya ssente Mukama akiggyewo mu linnya lya Kristo Yesu Mukama ffe. Ffene tuddamu nti amiina. Zikubire waggulu w'omutwe gwo. Zikubire waggulu w'omutwe gwo. Kkiriza Mukama nti asolovinga financial problems zo zonna. Kkiriza Mukama nti asolovinga financial problems zo zonna. Kkiriza Mukama nti asolovinga financial problems zo zonna. Kibere bwe kityo mu linnya erisinga amannya gonna erya Kristo Yesu Mukama ffe. Amiina. Yimusa emikono gye. Atudde yimuka tusabe essaala ya Mukama ffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe eya leero, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bye tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi. Kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina, 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 amiina. Kale yanirizaako abantu 2-3 baanirizeeko baagalize wiiki ennungi, baagalize emikisa gya Katonda, baagalize wiiki ennungi. Mukama yeerage, Mukama yeegulumize. Nange mbaagalize emikisa gya Katonda. Amatu gammwe bwe gatawulirangako, amaaso bwe gatalabangako, omutima gwammwe bwe gutafumitirizangako, oyo yatuyita byategekedde abamwagala byonna mubifune mu wiiki eno mu linnya lya Yesu. Emisingi
tugenda kubanga tugikwasaganyiza wano mpola mpola. Era nga kyenkusaba kwe kussaayo omwoyo tube nga tutambulira wamu. Nyongera okubayozaayoza olw'okutuuka ku kkula ery'emyaka 10 nga Salt Media. Tukikubire mu ngalo ekyo. Yeebazibwe Katonda waffe akola ebikulu, akola ebinene, akola eby'amaanyi, ataswaza bamwagala. House of Prayer mbayozayozaamu ak'ensusso kubanga mmwe mwezaalira omwana ayitibwa Salt Media Group of Companies. Azaalibwa wano, avujjiriddwa wano, buli kimu tukimukoledde. Tusaba Katonda nti nga tutandise olugendo lw'emyaka 10 egiddako, ate kati omwana atandike naffe okutuddiza. Naye omwana oyo ky'oba omulowoozaako muwulize. Waliwo omwana nga tanakuwa ssente naye ng'akuwa saavisi. Kiwandiike. Okuzaala kukuwa omwana nga tanakuwa ssente naye ng'akuwa saavisi. Kati gwa kiwandiika sooka weebuuze, bazadde bo bawa ssente oba bawa saavisi? Waliwo omwana atalina ssente ng'abantu abalala bwe bazirina, nti abaleetera abawa ebintu bingi nnyo ewaka, naye ng'akola emirimu. Ate oyo akola emirimu aba ayagala bazadde be era aba abaagaliza. Naye engeri gy'abatana bafuna bintu bikalu bikwatikako, kyava akolamu emirimu. Agamba nedda maama sijja mukkiriza kuleeta bapakasi kulima wali, ekyo ekisambu n'akisambula. Sijja kuleeta bantu banaazimba wano, ezo bulooka n'azikuba n'atetenkanya. Salt Media ye mwana bw'atyo. House of Prayer gwe yeezaalira, atatukoze kabi konna, tatutenguye. Era emirimu gye tumutuma mizito, nti tumutuma enkuŋŋaana okuziranga ate n'okuziraga. Salt Media tumutuma okulanga enkuŋŋaana ate n'okuziraga. Salt Media tumutuma okuyamba abantu nga tetulina ssente ze tunaabawa. Salt Media n'abeerawo n'olaba nga tulondodde ensonga y'omuntu, ng'olaba nti ensonga eyo okugirondoola kyandyetaagisiza ssente mpitirivu, naye Salt Media n'erondola ensonga n'egiggusa. Era abantu bangi, abalokole n'abatali balokole, abafunye justice okuyita mu Salt Media. Tuzikubire ddala mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Nolwekyo omwana ono Salt Media yawezezza emyaka 10. Muwulize, mukozi, akuumye erinnya ly'abazadde be. Salt Media is a brand today. Salt Media is a brand. Ye brand gye twatandika nga yakwogerera, nga ne bw'aba minisita, ne bw'aba LC, ne bw'abaani okumugamba nti ndi munnamawulire nkola ku Salt, abuuza Salt ebeera radio. Salt ogamba omunnyo nga buli gwe twogera naye alaba nga ffe aboogera ku munnyo gwateeka mu nva. Era nga batubuuza tewaliyo linnya ddala lya rediyo.
tewaliyo linnya ddala lya TV. Naye nga mbabuulira amazima sirowoozangako kukyusa. Okuva mu ntandikwa ebibuuzo ebyo nasooka bibuuzibwa abalooya nga bambuuza katuwandiise salt, SALT, omunnyo, nti ye media, konze Mukama kyantumye. Mukama kyantumye nga soogera bwogezi naye nga kiriko evidence. Matayo 5:13 atugamba nti ffe tuli munnyo gwa nsi. Omunnyo bwe guba guweddemu ensa ate bagenda kulungamu kirungo nabaki. Era Yesu n'agamba nti okuggyako omunnyo ogwo okugukwata baguyiweeyo ku makubo, abagulinnyirira bagulinnyirire. Kati nga Mukama antumye mu mulembe guno okuzzaamu omunnyo. So balooya ne mbannyonnyola eby'omwoyo naye nga bo bamanyi nti bo basaavinga client, ne bayingira okuwandiisa amakampuni ne bawandiisa Salt Media, Salt FM Limited, Salt TV Limited. Ne tutandika abo nga tubavuddeko then ne tudda kubawuliriza. N'abakozi bennyini be twasooka okuwandiika ne boolaba twabawadde ekirabo buli muntu abadde bakyaliwo ku myaka 10 nga tukyali nabo. Nabo bennyini nga tubawandiika naye nga batubuuza nti tunaasobola okutunda Salt. So ffenna twayita mu struggle y'emu ne batambula eyo nga bannyonnyola yakwogerera nnyo omusumba waffe yatugamba yagijja mu Matayo 5:13. Abantu ne batandika okubikkula Bayibuli balabe oba kye babagamba gye kiri nti ffe munnyo. Olugendo ne lutambula abantu ne bagenda nga bategeera Salt yandiba media, Salt yandiba media. Naye ne tutambula n'obwesimbu, ne tutambula n'amazima, ne tutambula n'obwenkanya, ne tutambula nga tuweereza Katonda. N'abantu be bonna abalina omubiri ze nnyiriri ze yantuma. Yeremiya 3:2 olw'abirimu n'olw'abirimu 7 aga nti ye Katonda w'abalina omubiri bonna. N'abuuza nti waliwo ekiyinza okunnema? Ye Katonda w'abalina omubiri bonna. N'abuuza nti waliwo ekiyinza okunnema? Kati ffe tetuweereza bagamba nti balokole bokka. Tetuweereza baganda baffe ne bannyinaffe abaalokoka bokka. Tuweereza buli alina omubiri. Tuweereza buli alina omubiri. Olw'ekyo ekyama ekyo nsaba okiteeke mu buwandiike nti oweerezenga bonna abalina omubiri lw'oli succeedinga. Tojja kusobola kusucceedinga ng'oweerereza mu busosoze. Tekisoboka. Toyinza kukola bizinensi ng'ogikola n'abaddiini yo bokka. Toyinza kukola bizinensi ng'ogikola n'abatribe yo bokka. Toyinza kukola bizinensi ng'ogikola n'abakala yo bokka. Tosobola gikola nga y'abataasoma bokka oba nga y'abaasoma bokka. In business, if you want to succeed, eliminate discrimination.
in business, if you want to succeed, eliminate discrimination. Tososola. Toteeka taxi ku kkubo ng'enoonya baddiini yo oba baggwanga lyo. Toggulawo dduuka nga linoonya baddiini yo oba baggwanga lyo. Ekintu kyonna ekikulaakulana kissaamu ekitiibwa abantu, kubanga abantu kwe kukulaakulana. Era kirungi nnyo okulwana okuzimba erinnya okusinga okwegula. Kiwandiike. Kirungi nnyo okulwana okuzimba erinnya okusinga okwegula. Tulabye abantu nga beegula n'afubutuka ewatali, abadde bweru ssente azikoze ziweze, n'ajja n'ayagala abeere MP w'ekitundu kyammwe, n'ayiwa ssente eziringa ettabu. Abantu bantu bamanyi okuzirya ne batamuwa, nga bagamba naye tulina owaffe, tulina owaffe gwe tubadde tubeera naye, gwe tuwangaala naye. Ne beguba mukwano gw'oguze ne ssente si mukwano, kubanga buli olabanga gulinga oguddirira ng'omwongerayo akasente, era we kakugwerako ng'atema, ayinza n'okutema nga tikannakugwako. Teweegula, zimba buzimbirinya. Ekubira Mukama engalo ez'amaanyi. Zimba erinnya. Yambala amafuta ag'okuzimba, nga si kuzimba nnyumba zokka, naye okusingira ddala okuzimba erinnya. Era olwaleero ne wiiki eno ŋŋenda kuba anoyintinga muntu ku muntu, amafuta ogatoole aganaakuyamba okuzimba erinnya. Abantu abo bonna abakuŋŋaanye mu Thanksgiving n'abataasobodde kujja ku Kanani, kubanga millions and millions of Ugandans celebrated with us, n'abamu abali emitala w'amayanja. Waliwo abampeereza bu video baafumbye ey'omuceere, baafumbye emmere eŋŋanda nga bali mu Amerika. Era we twayingiridde ekijjulo, nabo ne bayingira ekijjulo, kubanga omukisa ogw'abatwala eyo baagujja ku Soloti. Nebaza wano abasumba n'abakadde b'ekkanisa n'abaweereza bonna kuva kwasooka paka kwasemba, nti twakoledde wamu, twakwasaganyiriza wamu okulabika nga tuweereza abantu ba Katonda. Abantu baalidde era emmere yesigaddewo. Tukubire Mukama engalo ez'amaanyi ze. Sikirabanga mu church abantu ne bakuŋŋaana ne bali ate nga bakakka mu bulungi. Twatuusa akaseera nga tulangirira nti kati funayo w'otwalira, ne batwala emmere n'esigalawo. Entebe zonna baazijjuzza ne bayimirira, ate nga twapangisiza entebe nnyingi. Lukuŋŋaana lwabadde lw'amaanyi. Ebyokunywa abantu banywedde ate ne batwala ne bisigalawo. Nva kufuna lipooti ey'ebyasigaddewo. Naddala ebyokunywa. Twasigazaawo soda ng'asobola okunywebwa abantu nga 1,000. Ekubanga twasalawo tugule bingi nnyo okusinga okugula ebirireesi. Olwekyo
ng'omukulembeze nga sina gwe neebuuzizaako ku Sande ngambye ddi ku Sande ng'ennaku z'omwezi 17 ng'ekisibo kiwedde. Ku Sande ng'ennaku z'omwezi 17 ng'ekisibo kiwedde. Ekisibo kigenda kugwanga 10. Era singa tusazeewo mugaba mulankyawa twandimugabye okuva nga 11 paka nga 15. Naye katumugabe nga 17 nga tuwali yasiibye. Ekisibo tukimaze wiiki namba. Era agenda kugalibwa mu sitowa soda w'abantu nga 1,000 n'okusoba. Tuli munywa ku Sande ng'ennaku z'omwezi 17 November, a Sunday after finishing the prayers and fasting. Kigenze ku rekodi sitowa zinywezebwe. Tewaliwo agamba nti waliwo omukadde w'ekkanisa Nyonta Gweruma oba Asha oba ani. Oyo si katta Nyonta abeereyo. Abakadde b'ekkanisa wakyamu awo nga 17 service after nga tumaze ekisiibo. Naye Sande eddako ngenda okubuulira enjiri nga buli muntu akuta akacupa kaswere babonabanga tebawera 1,000 nakusoba obucupa obulimu nga baliwo nga 6 oba 7 mu church. Abantu nga tubaddamu tubayitamu kwolwo tetujja kusigaza kintu mu sitowa. Naye twebaza Katonda nti brandi eno ezimbiddwa agikozesezza. Brandi njiyigiddemu ebintu bingi. Ntegedde nti brandi esinga yeggwe. Ezikubire Mukama. Ntegedde nti brandi esinga yeggwe. Abayivu bagamba nti you are an entity and the company is also an entity. But a company cannot make you, but you can make a company. Company si ekutondawo. Naye gwe otondawo company. Kale company bwebanga etandika ng'ogyeko emyaka mingi be tuli batwava mu emyaka 10, 2, 3 nga salt media ngundivu weeri oba house prayer nga ngundivu nga weeri, awo nga tetuliiwo. Branding nga yazimbibwa dda. Buli kyozimba na kino kinootingi, buli kyozimba kijja kusinga okuwangaala. Kiwandiike. Bw'olabanga nga kyozimba oli kisooka okufa, totawaana. Bw'olabanga nga kyozimba oli kisooka okufa, toyonoona maanyi go. Omusajja omu mu Uganda muno ndowooza yafa nadda, yakola brandi ya Kabalagala. Ye yava dda mu nsi n'abaana be yaweerera mu universities yabasikiriza okutunda akabalagala. Era mwali gwe mulimo gw'abaana n'abazzukulu. Basoma bakola ebirala. Naye Kabalagala brandi omusajja yamuzimba, just Kabalagala pancake. Omusajja yamuzimba nga wakugasa nga ye yavaawo dda. So ne bw'oba okola bubagiya, ne bw'oba okola budaddies, make sure that what you are building, the brand that you are bringing up, will live longer than you. Ne yali ankubye amasasi, ne yali akimanyi nti sinze salt. Era le mwali munziika emikutu gyonna gyandibadde kwegiri. Emyaka 10 brand gye yakamalawo.
wandibaddewo okutagala naye brandi teyandivuddewo kubanga sikolerera brandi eno kugisinga buwangaazi. Ekimu ku bituwonyaabanya n'obwavu be bakadde baffe abatasobola kuwulira bigambo bwe biti, abaatandikawo eŋŋombo egamba abaana balikola ezaabwe. Mbadde mmanyi nti nze nakiwulira nzekka. Abaana balikola ezaabwe. That's not building a brand. Bayibuli etugamba mu ngero 13, Proverbs 13:22, egamba nti omuntu omulungi alekera abaana b'abaana be ebyobusika. A good man leaves an inheritance to his children's children. Nolwekyo awuliriza gino gy'emigaso gya sooti kubuulira Mukama kyayagala okole n'okubuulira naawe ky'oteekeddwa okukola. Toonoona budde bwo, tokeera mu nkuba, tokeera mu matulutulu, tokeera mu matumbi budde nga ky'okola kirina okusooka okufa. Buli kyokola gwoloyo ebeere nti ekintu ekyo kya buwangaazi okukukira, kya buwangaazi okukusinga, akyakozesebwa. Ffenna ge makubo mwe tuyise, okyanoonya ntandikwa n'okukozesebwa kuwe limiti. Kubanga gye tukozesebwa tuteekayo amaanyi mangi, oba mu gavumenti oba mu bitongole by'abantu ba bulijjo, naye nga omwo temubaamu mugabo gwo n'abaana bo. N'okola n'otandika n'ofuna ekiwalaata mu kampuni y'abandi. N'okola n'amaanyi ne gatuuka okuggwamu. Bw'eba gavumenti nga yeekukolerayo yateekawo standard, you retire. Ekyo ky'osobodde okukuŋŋaanyaawo ky'ogenda nakyo. Naye retirement ngiwagira, sigiwagira ng'ekitongole kyekigga nti wummula. Mpagira retirement nga gwe weegambye nti kampummule. Owummudde ebyabwe, ogenda ozimba ekintu ekinaawangala okusinga era ekinaayamba abaliddawo. Era ffe mu sort media abakozi nabagamba emyaka 10 egiyise, n'abagenda batwegattako mbagamba, mubuulira ne mugamba nti omanyi IT okola bulungi. Tandikayo edduuka lya accessories, tandikayo business mu mannya go. Abakwata kamera embagamba tandikayo retail shop, tandikayo ekintu kino ky'ozimba kya kkanisa kya Kristo. Ne bw'onookola n'amaanyi ge agenkana wasigenda kuwandiika muno ng'ayinamu shares, naye nja kusasula bulungi okole ebibyo. Era nyina amawulire amalungi, like 99% abaasooka mu sooti n'abajja phase 2 n'aba phase 3 okuggyako abaakawezaamu emyezi n'omwaka, bonna balina bizinensi zaabwe. Ndi muzadde, ndi musumba, ate ndi managing director. Tewali mwana ku sooti atanaba kuyingirako mu ofiisi yange
nga muyise mujjukiza budde bwakozesa ewaffe mubuuze obusigalawo abukozesa ki. Olina puroguramu etandika ku ssaawa 11 ng'aba the gang God's appointed new generation batandika 11 tubaagala ku salt ku ssaawa 9 2 hours of preparations. Essaawa ezisigadde saagala mulabako ku salt naye njagala kumanya gyali akola ki. Ali mu buliri, ali mu kwenjeera ng'abuuza nnyumba ku nnyumba, oba alina kyakola. Abakeera ku makya sibula atudde ssaawa 12 paka ssaawa 3 obudde obusigadde tetubeetaaga ku salt. Bw'ovaawo obudde obukozesa otya? So Mukama nnyambye abapangisa abakola ku salt kati batono bagendeera buli lunaku bazimba, abatambuza ebigere ku salt kati batono buli lunaku wabaawo aguze emmotoka. Sinze mbasasula, mwe mubasasula naye ze mubasasula tezimala kutuuka ku ddaala lye baliko. Eddaala lye baliko tubawadde ebintu ebyo, tubawadde emirembe, ate tubasasudde bulungi. Bo ne batwala ssente ne bazikozesa ate ne tuzirondoola. Bwe manzireeke namayumba ebintu tubigula ku supermarket ya Robert Mutebi nannyini field. Yensonga lwaki ng'omukozi w'omwaka twamuwadde deep freezer twongera ku bizinensi ye. Si deep freezer entono, ennene gaggadde. Kubanga tubadde nga tuyitayo nga tulaba ayinawo deep freezer naye nga bw'ojjamu ebibadde bw'ogula bu sausage obulimu Katonda tasigazizza omulala bw'ajja aba tayina, kubanga storage ye and cooling place ntono. Oyagala okusucceedinga mu nsi, yagaliza. Emu ku ngeri ezimba brand, the brand as your name, the brand as a company. One of the ways that builds a brand is to make sure that you are selfless. Chiwandike. One of the ways that builds a brand is to make sure that you are selfless. Omuntu ali selfless abeera hard nnyo, bamulumya nnyo, bamukosa nnyo. Ndowooza kye kigambo ekituufu eky'Oluganda. Naye taviiramu awo, wabeerawo omu asiima. Taviiramu awo, wabeerawo omu asiima. Era sisobola kugamba nti nkoze ebyo byonna nga bonna basiima. In fact abamu banvuma. Avaawo nga amagezi gemuwadde gakoze, natandika business somewhere, ate ogenda okulaba nga ate yafunyaganye ne babloga, natandika okwogerera Susan ne Makula abaamuleeta ku siini olw'ekisa kya Katonda. Naye mu byonna ebibabuuzibwa abantu abo mubabanja enkola ya soti baali basasula. Sibabanja. Sente zange zonna baazimpa. Kati bwe tuba twali faithful otuvumira ki? Oli Canada oba oli mu Uganda oba oli Bulaaya, obeera otuvumira ki? So bw'osala bw'obeere selfless, nkusomesa ebirungi n'ebibi ebikirimu. Abaganda waffe Masaka bagamba nti gw'owonya eggere yalikusambya. Weetegeke nti waliwo abajja okuddiza obubi. They will pay evil to you. But there is that one person who appreciates and you feel proud.
There's that one person. So bw'oba ozimba brandi oteeka okakasa nti okusinga ebirowoozo byo bigamba nti egase nnyo abalala okusinga bwegenda okugasa. Egase nnyo abalala okusinga bwegenda okugasa. Ekintu ekinaawangala okusinga kiteekwa okuba nga kigasa abantu bangi. Naawe okwolowooza ku bantu abo abangi. Olw'okuba okwolowooza ku bantu abo abangi obeera ogamba ne bwe ndiba siriiwo bajja kuyambibwa, wajja kuba balina emirimu, wajja kuba balina webasula, wajja kuba balina webakolera, wajja kuba balina bwe bati. So enkola eya abaana balikola ezaabwe yasiba obwavu mu Afirika. Abaana balikola ezaabwe enkola eyo yasiba obwavu mu Uganda. Mu Uganda mulimu amabaati geegi ez'enjawulo, ne waliwo geegi ennafu n'okusinga essubi. Kati oli bw'aba agenda kugula mabaati azimbe, abala emyaka gy'ayinza okuba nga gy'asigazza mu nsi bampaago, ate mbadde nkyayinawo emyaka emeka, agenda okuva mu nsi nga amabaati galinga agaalibwa enkuyege. Naye Mukama mwebaza kati ndaba nga abantu bazimbisa geegi eŋŋumu, abalala bakolera ddala mategula. Gw'ogenda kuzimba mategula mu linnya lya Yesu, ezikubira waggulu mu linnya lya Yesu. Abasajja kati bazimba nga agamba nti njagala mukyala wange n'abaana we balisigala nga wagumu, si kubanga wakavaawo ng'ennyumba ebagwira. Abantu bakola ebintu kati ebyenkalakkalira. Kikyali kyangu okusanga abantu abazimba ebintu nga binaafiira oba naafiira oba nga birina obuwangazi butono okusinga bo. So beera mwegendereza ku mutima gw'olina eri abantu abalala, kubanga omutima gwo ly'erinnya ly'ozimba. Nkiddamu, beera mwegendereza ku mutima gw'olina eri abantu abalala, kubanga ogwo omutima gwo ly'erinnya ly'ozimba. Ewaffe Masaka gye nakulira abantu bali tebeekwatakwata, nga bw'obeera wa mutima mubi bakazaako erinnya lyo n'obeera nalyo. Ogenda ewagundi, bw'oyita ewagundi ow'omutima omubi. Naye abantu b'ennaku zino oza bali polite oba n'amateeka gaatulumba. Tulina amateeka mangi agatayamba bantu kulabula balala. Mateeka mangi nnyo nti kati omuli w'enguzi tosobola musonga mu lunwe, kubanga bw'omala n'oyatula amannya ge ogenda mu kooti, ogenda kuwa obukakafu, ate abantu bajja kukwegaana. Waliwo akaseera obaali banoonyeza abali b'enguzi bubi nnyo, nga waliwo abamemba ba palamenti abatono ennyo abatali bangi abaga nti bo tebali yanguzi era tebali mu corruption era tebali mu kavuyo. Naye ekizibu kyali mu kubabuuza nti baani b'omanyi ababirimu. Agamba bwa nti mwabuse omwo mwebali tuli bangi nnyo, mwebali bangi. Nenaga nti ye gwe kasita wamala okwetaasa tonyina abalala b'oyogerako kubanga amateeka gajja kukukwata. Naye ab'edda baayogeranga ennyumba ku kyalo ewaffe Masaka ng'ey'abasezi emanyiddwa nti ey'abasezi, era kizibu okuwasaayo. Ate tibyali byaba bloga nti bawaayiriza, tewaliwo bloggers. Baayogeranga mazima, abo bali abantu.
kyovolaba mu kuwasa kwedda walingawo okusooka n'okyala gy'owasa bakuyita kwogereza. Kati okwogereza okwo abantu baamanyanga nti muvuddeeyo esseke ne mujja ekabonera. Era abantu baalinga balina omutima omulungi ku bannaabwe nti omuntu asobola okuvuga akagali okuva ekabonera ajja anoonye ennyumba ey'esseke eyajja okuwasa eno, bababuulire nti abantu bo mubatwala naye tetwandibadde magezi kuwasa mu nnyumba eyo kubanga basezi. Era ng'ennyumba z'abasezi beewuunya ani ategeeza abaagala okutwala bawala baabwe nti bali abantu. So nga tonaba kuzimba kampani, erinnya lyo ng'omuntu lye rizimba kampani. Fuba nnyo nga tonnafuna ssente obeere n'omutima omulungi. Yagaliza, yagala abantu, faayo ku bantu, show some care. Abantu b'omulembe guno tebakyafaayo ku bannaabwe. Ensonga lwaki omuntu asobola okuva eri n'akuba muvubuka munne akayondo oba akatayimbwa, oba n'amukuba embaddiya n'amutuga. Abantu basoma bukodyo nga si bwakulwanirira ggwanga. Abavubuka bangi abamanyi okukola ebintu by'abakomando nga ayagala kutta bavubuka banne be batayombanga nako, be batamanyi. Tewali mpalana eri wakati wa families. N'olinnya boda ng'okimanyi nti ono ensingo njinyoola olwaleero. Tebafaayo ku bantu. Era bangi abatemuddwa ne babasuula awo oli n'atwala piki. Naye nga bw'olaba omulambo olaba nti omuntu yabadde alaaja nako, kale twala piki. Ng'olaba emikono engeri gye gyabaddemu yabadde yeegayirira, naye nga gwe yeegayirira ajjudde enjaga. Era mbakubiriza, nze sikyawa bibiina bya bufuzi, ndi mubuulizi wa njiri, naye mbakubiriza okujja ebirowoozo byammwe ku bibiina ebikulirwa abanywi b'enjaga n'abaginywa. Ekikoola ekyo tekiganya muntu kumanya nti abalala bantu. Era betuddeyo mu byafaayo. Omunywi w'enjaga oyo asigudde abavubuka yali agezezzaako basigula, tulwanye obba mujjako. Mu byafaayo talina gwassaamu kitiibwa. Nga bw'amala okunywa enjaga tekimugaana kugenda n'akola recording nga n'ekigambo kya recording tekiyisika mu recording. Oluyimba luggwa okulikodinga nga balutaddemu akapaapi ka international law pwa bakateekaawo. Avumaani, avuma munne nga balina ekirabo kyekimu. N'akuvuma n'ekitaawo n'amuvumiramu. Ekitegeeza nti singa tewaaliwo obukuumi na ntiisa, aba alina okutta natta n'ekitaawo. Kati munne yaddangamu munnange nti a cool is cool and a fool is fool. Naye nassebo ng'ate omusiru alina abagoberezi bangi, kubanga bonna emitwe bagikyankalanyizza. Kino kiwandiike, tosobola kuzimba linnya nga tolisoba. Tosobola kuzimba linnya nga tolisoba. Era ekimu ku bintu ebiyambye omukulembeze w'eggwanga lino okuba nti yakulembera, ffe tubalawo atandikidde, naye yakulembera kuva dda.
kuva dda nga ajja kulembera ekyasinga omuyamba ebimu ku byendowooza nga nze yalwaidingiranga ku anisobanensi y'aba opponents be. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni kizibu omuvuganya ng'onywa omwenge ng'onywa enjaga, kubanga ezo essaawa z'omala nga amaaso galinga agagudde mu kiwanga ng'oli awo totegeera nga wawenze ddanga ne sitaani akwegaana, ezo essaawa ye Museveni aba ategeera. Ekubira Mukama engalo ez'amaanyi ne bwe naafuna omuntu omwana azikuba. Ennaku zino abavubuka beenyumiririza mu kuvaako, naye oveeko oddeko otya? Buli lw'ovaako bakuleka. Mulabire ku mipiira gye mwagala ennyo. Kasita ennamba emu efuna okwasamiramu kutono ye golo gye babateeba. Ky'oba otegera okuva olwaleero, every mistake in football is punishable with a goal. Every mistake in football is punishable with a goal. Tebakulimanga nti waliwo golo gye bateebanga mwenna muliteredde bulungi. Era eri ogwotunira n'oga nti Katonda wange guno makkati nga bali bulungi, ekisenge nga kiri bulungi, abalumba nga bali bulungi, nga ne goal listed. Bwe kisinkana nga ttiimu zombi bwe zityo bwe ziri, dakiika 9-0-0. Extra time dakiika 12-0-0. Awo nga mugenda mu gambling. Penalties. Ate ne penalty nazirabako nga 11 ku 11 zonna zinywedde. Kati ne baziddamu. Oba gwali gwa Ivory Coast ne Ghana gwa Africa Cup of Nations. Mabega keyo Ivory Coast ne Ghana. Beekuba ne bagwa draw, ne bagwa draw mu extra time, ne beekuba penalty ne bazikuba. Nazo ne zigwayo 11 ku 11. Nga mbulo bagani muguddamu ekyo. Naye nga sinze mbifuga. Weewale ensobi ezikujjako. That's what I'm saying. Teweenyumiririza mu busiru. You can't build a brand with anisoberness. Kisoboka. Ate ndoke mbabuulire. Erinnya kintu kikulu nnyo. Naye ate naawe wennyini w'oli nga weerabanga emmese, kuuma erinnya. Naawe wennyini w'oli nga weerabanga embwa, kuuma erinnya. Abantu abo bakugamba tolina mugaso tebakucyankalanyirizanga obwongo. Ensi erina engeri gye yakulamu, yeetooloola bweti, ne weekanga nga bye wakola emabega ngolooza nti oli mmese bikusanze mu maaso. Bye wakola emabega ngolooza nti oli mbwa kubanga bakuyita mbwa, bakuyita mmese gwe, nga bikusanze mu maaso. Kiseera kituuka Mukama n'atuusa ebiro byo. Bw'oba muwala weekuume nnyo, oleme kweyambuliramu zi vidiyo, oleme kweyambulira buli wantu. Busobola okukyanga omwana w'omuntu asinga okutegeera akusiimye, naye agenda okutegeeza abazadde be ng'ebyafaayo ebyo bifu. Ate muli mu mulembe muzibu. Edda ennyo abantu beekolanga obusolosolo naye nga tebulina bwe bugenze ku intaneti. Naye kati weekola obusolosolo ne bubeerawo paka lw'olifa n'abaana n'abazzukulu ne babusanga. Omulembe guno ogw'okulikoodinga mulembe mukambwe,
oli bw'aba ayagala akikukole alikodinga ayogere bingi naye gwe toyonoonanga brandi yo. Ezikubira eddala zinoge mu linnya erya Yesu. Gwe toyonoonanga brandi yo. Ngambira nenjiba nti nyina kyenzimba. Kyozimba kyekisalawo future yo. Toli mwavu wabula mu musingi tewabeerawo asiima. Kankiddemu. Toli mwavu wabula bw'oba okyali mu foundation y'ennyumba teri akugamba nti weebale kuzimba. Ng'ozimbye abantu basiima ewedde. Kiwandiike. Mu musingi tewali agenda kusiima. Musingi gubeera muzibu. Ne mu kuzimba wano nga kisenge kyambuka tekiriko plaster. Ne bw'okiyisaako omukono kikulubula n'omusaayi ne gujja. Awo tewali agenda kwebaza. Naye awo wakulu. Kikulu nnyo okubanga oli soba ng'okyali mu foundation. So abantu abamu ebiro byabwe ndowooza byandibadde bye bino naye tewali asobola kubeesiga olw'okuba tebaafayo ku mannya gaabwe nga bakyali mu musingi. Kiseera kisobola okutuuka nga baagala kuwa kifo kya CEO mu kampani naye ng'ate vidiyo ezivaayo obulidde mu njaga, obulidde mu mukka, olinga ayidde kozi mu kuyita kweyokya. Weeyokyeza ekikka kijjudde ate nga vidiyo. Sitaani musiru nga gyenkomeza akukozesa ebintu nga yamanyi waali bikozeseza. Kiŋŋambira akuliraanye. Sitaani musiru akukozesa ebintu nga yamanyi waali bikozeseza. Baba bagenda okwapointinga ne wabayo vidiyo evaayo ne bagamba nedda ono ajja kutta image ya company. Those who take it, you are a brand. Be mindful about the brand that you are. Oli brand. Faayo nnyo okulinnya ly'ozimba. Enkya baleme okufulumya vidiyo ng'ogenda kubeera mubaka wa parliament nga bakujjayo ng'otwakinga. Abakitegedde bo bakitegedde. Weegendereze nnyo ng'okyaliwo ebintu bye waleka emabega bikakinga apu naawe. So wadde yalazikuba ogwo musingi. Katonda akkiriza obwavu ne butuluma bw'alituwa tuleme okuyisaamu amaaso abaavu. Katonda akkiriza enjala n'etuluma bw'alituwa tuleme okusenda abayala nga tubasendesa luti. Katonda akkiriza ne tutambuza ku bigere ne tulaba bwe batuyisa ku bigere bwe tufuna emmotoka tuleme okweyisa obubi ku b'ebigere. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Katonda akkiriza tupangise kubanga agenda kuwa sente obere n'abapangisa b'otomanyi muwendo. Wadde leero njogera ebigambo bino ng'ostrugglinga ne rent. Katonda alina kyakuyigiriza mu strugglinga ne rent. Oli bw'ali kunnyonnyola ng'ali ku njuuzo ojja kuba omanyi kyekitegeeza okustrugglinga ne rent. Era waliyo bannannyini mayumba bangi abaleka abantu n'amanya nti mukazi oba amulongoosa
omwana ali ku chupa and so forth and so on, n'atakulembeza ssente. Oyo omanya yakiyitamu tesiti yagiwangula. Obeeri yategedde kye ŋŋamba. N'olwekyo leero tolina rwenti, naye gye bujja ojja kuba n'amayumba g'abapangisa, naye ng'oli a considerate landlord. Kiwandiike. Actually weeteekeko obunnabbi. Weewandiikeko nti I will be a considerate landlord. I'll be a considerate landlord. Nolwekyo embeera gy'olimu tekwevumisa nnyo. Mukama alina kyapanga. Mu mbeera eyo gy'olimu zimbiramu erinnya eddungi. Embeera gy'olimu tekukozesa bintu by'olyejjusa mu maaso. Embeera gy'olimu musingi. You may not be appreciated, but don't stop doing good. Kubanga Bayibuli egamba temulimbibwanga. Ebeera Bagalatiya 6:7. Omuntu kyasiga ekyo kyalikungula. Kiba kibi okutuuka mu biro ebyamakungula nga toyina nsigo nnungi ze wasiga. Mu kyonna ky'oyitamu, 1, nyweza Katonda. Waliwo abuuza nti Katonda munyweza ntya? Nyweza ekigambo kya Katonda. Katonda tumunywereza mu kigambo kye. Zaburi 10:19 olunyiriri olw'11. Zaburi 10:19 yesingamu obunene mu kitabo kye bayita Bayibuli. Ekitabo ekisinga obunene bakiyita Psalms 119. Psalms 119 verse 11. Nterese ekigambo kyo mu mutima gwange, nneme okwonoona mu maaso go. Tereka ekigambo kya Katonda, kubanga ekigambo kya Katonda kituwa essuubi nti bakujerega leero naye nga gw'olina ky'osuubira okuyita mu kigambo. Weetaaga ekisa. Ekisibo kyaffe kigamba nti Mukama nyongera ekisa. Weetaaga ekisa ekyokubeera mu mbeera eyo nga toyonoonese. Ne weetaaga n'ekisa ekyokuba nti Katonda akuviirayo eyo embeera eviirewo ddala. Kiwandiike. Weetaaga ebisa bya mirundi 2, mbyogedde nga by'abakyala. Weetaaga ebisa bya mirundi 2, ekisa ky'okubeera mu mbeera eyo nga toyonoonese, tokyuse, ojjukira ekigambo kya Katonda n'ogamba there is hope. Leero bampandulira amalusu naye there is hope. Yesu kyeyavanga takuba tteke, takuba ŋŋuumi, tazikiza abantu, alina amaanyi gonna, naye tena gwe yablowing nti n'ava mu bulamu. Kubanga ebyamukolebwanga yali alengera mu maaso. Abavubuka mulengere mu maaso. Mulengere mu maaso. Mulengere mu maaso. Waliwo abaali baanalayizinga, baali ku Salt TV okwo. Kubeerako program buli lwa 6 ku ssaawa 4 paka ssaawa 6 eyitibwa Dialogue. Dialogue ekolebwa Apollo Tusiime. Kati baali baanalayizinga ku gurupu ezimu ez'abavubuka abaali bakkiriza
criminal charges ku bulamu bwabwe nga baga nti naye abasonyiwa asobola okubasonyiwa nga tebakonsidinze criminal charges mu bulamu bwabwe kubanga waakiri gukusinga bw'obanga waguza oba bw'oba waguza gukkirize naye bw'omanyi tewaguza toyimiriranga n'ogamba nti naguza kubanga mu maaso eyo tomanya kampuni y'abazungu kyeri kwesigisa zi konteyina 10 naye ogenda okebera ku bikukwatako ng'oli criminal. Ekooti zaffe n'amateeka gaffe gagamba tolina musango okutuuka nga gumaze kusinga. So abajuza emisango bamanyi ogisinga mu nsi muno naye mu ggulu tebali gisinga. Ne wabaawo abataagiza naye nga bw'abalamu okubonaabona kwabonaabonamu singa agambye nti yagiza bandimulese bonaabona tojja kufa naye tokkiriza ky'otakoze. Ndeese kyakulabirako kubanga olunaku lwekigenda ku bulamu bwo ogun'omulembe gwa data olunaku lwekigenda ku bulamu bwo nti oli criminal wabba kebere enkoko kagabere magi. Criminality efaanana nga bw'olaba nti buli mukozi wa kibi atemula abantu n'akwata abaana n'omubbi w'obusimu bagenda mu geyeneegi. Olwekyo buli lw'okonsidinga nti oli criminal basobola okukusalira ku kibonerezo basobola okukuta naye ekyo kigenda kutambula naawe obulamu bwo bwonna. Abayivu bwe bagambira nti do not make a permanent decision on a temporary situation. Meaning everything that we do in life, it's permanent. Everything that we do in life, it is permanent. Era mbakubiriza obutayambala mwoyo guno ogw'okumala googera ku buli kintu. Byonna tobimanyi, manyaako ebikukwatako eby'ekirooto kyo. Ankiddemu kuba kikwata nnyo ku miti emito. Fubanga bw'osobola oleme okwambala omwoyo guno ogwogera ku buli kintu kubanga tosobola kubanga buli kintu okimanyiiko. Oli yakuta omwana gw'olina komenti, oli yabbye emmotoka era gw'obimanyi, waliwo amataba agazze era gw'ogategeerako, enkuba nga nnyingi nnyo eyo gw'omanyi ansa. Olimba buli kyoyogera abantu tubalabye nga baswala nga bakomyawo bye baayogera nga bikontana n'ebiriwo kati. Sobeera mulamu. Abantu abakontana n'ebigambo aboogera ku buli kintu, aboogera buli kaseera bateredde akazindalo mu maaso, aboogera kubanga balina essimu, ebintu bikakinga apu mu maaso n'obulamu bwabwe. Ogenda okulaba nga yagamba tayagala byabufuzi ng'ate ali mu byabufuzi. Ogenda okulaba nga yagamba nti President Museveni ye president we ng'ate agamba nti ate ye president. Njaga mbabuulira mazima, ebiseera ebisinga bw'osirika ofuna emirembe. Bakadde baffe ffenna tebaatugamba nti asirise teyejjusa, era nze nsabira nnyo ebigambo byange kubanga nze Mukama yantuma kwogera. Era bwe mba nkuwa amagezi nti bw'osirika ofuna emirembe ate togereza ku nze nti gwe ng'oyogera buli lunaku. Tubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Muntu osobola omuwa amagezi sebo n'agakuliza naga ndi waacha wewe gwe ng'oyogera buli lunaku. Naye tomanyi ssala ze nsabira kwogera kuno kubanga okwogera bwe kutakuwa mmere kukulumya enjala. Engero 18 onyerwa 20. Proverbs lwe lusembayo engero 18
olunyi lwa 20. Bayibuli egamba bweti, olubuto lw'omuntu lubikuta ebibala by'akamwa ke, lumakingi. Oyinza oba tolina lusuku tonamala kulowooza ggula ttaka, naye okusinziira ku kigambo kya Katonda kyenaga nti weekwata ekigambo kya Katonda, mukkirize, saba, bakujerege boogere buli kye boogera, gwe nywerera mu kigambo kya Katonda, olunaku lumu bijja kutereera. Build a good brand. Proverbs 18:20. Olubuto lw'omuntu lulikuta ebibala by'akamwa ke, akamwa ko kasiga ensigo buli lunaku, ojja kutandika okungula. Owulidde kyeŋŋamba? Ekyengera eky'omumwa gye kiri mu mala. Olubuto lw'omuntu lulikuta ebibala by'akamwa ke, ekyengera eky'omumwa gye kiri mu mala. N'olwekyo kati eky'obugagga ky'olina buntu bulamu, zimba erinnya, yogera bitono. Gw'ogamba talizaala ajja kuzaala bana, oswala ennyo. Gw'ogamba talizimba ajja kuzimba akalina akulengerenga mu mutwe. Gw'ogamba taligaggawala Katonda yasalawo. Muntu agaggawala enkya n'otandika okuba emimiro naye ng'ebigambo byo naawe okyabijjukira. Edda ennyo waffe Masaka baatugambanga nti kyerabirwa mugambi. Naye that was an assumption. Eyakugamba ekigambo ekibi naye akyakijjukira. Nga bwe weewola ebbanja n'ogaana okusasula, naye n'oti ogenda okwewola eryokubiri kubanga oyinza okuzuukusa akubanja. Kati embeera n'eryoka ekunyiga, oli alina ssente, wagaana okumusasula obutono bwe yali akuwadde, kati yali mu position okuyamba. Omugezi ogenda n'ogwaba n'omugamba ndeka ndi kisirusiru na siriwala, sente zo bena zitwala saazikozesa, naye kati omukazi agenda kuzaala nyamba. Tebakulimbanga nti ow'ebbanja yeerabira, kiŋŋambira akuliraanye oba oli oba mu bbanja. Ow'ebbanja akuvaako obuvi n'asekanga naawe, ne munyumya ku mupiira, ne munyumya ku soloti at 10, bane soloti eringa yatandise jjo, amangu ag'emyaka 10 gyaweze n'ovaawo ng'oga nti aho ebbanja talijjukira. Alimanyi. Nga naawe oba olijjukira naye alijjukira. Kati n'ebigambo bye twogera nabyo bitulondoola. Buli kimu sigwa akimanyi, wabula manya kimu nti eyakutonda mwesigwa. Weekwata ekigambo kye, kola by'oteeka okukola, keeranga ng'olina ky'okeeredde, togolokoka ng'ogolokokedde ku balala. Golokoka ng'ogolokose ku lulwo, ate nga by'ogenda okukola bigenda kuyamba abantu abalala. Mukama abampeera omukisa. Ezikubire waggulu ezize. Agamba saavisi abadde yange ezikubire waggulu mu linnya lya Yesu. Ali mu kifo kino agamba nti njagala kulokoka musumba, nyina emize egyankwata, gintawaanya, nyina ebyeka, nyina ebinondoola, nyina emize, nyina ebinsumbuwa. Situka ku bigere ebyo jangu mu maaso. Tofaayo ku bantu, bwe situkotereza obulamu bwo. Amiina. Mumukubireko mu ngalo omwana omuwala oyo. Yimirira awo mu maaso awo. Yimirira mu maaso. N'omulala ayagala okulokoka weefiireyo. Bayibuli egamba nti omwoyo gubeera gumu gwokka, eggulu ne lijjaguza. N'owookubiri wuyo mukubira engalo. Amiina. Oyo mumuleetere n'akatebe ke ndowooza ajja alokoke wano ng'akatuddeko. Sinza Katonda w'emmeeme yange, sinza Katonda w'emmeeme yange, abakusinza tebaswazibwa. Tewali asinza Mukama n'aswazibwa. Oyo ajja kutereera, oyo yateredde dda.
olw'ekisa kya Mukama. Sitaani asaaga, wano tewaliwo ruumi ya sitaani. Mbakubireko mu ngalo bavayo okulokoka. Natandise mpola mpola naye kikulu nnyo. Kikulu nnyo obutawolereza dayimoni n'ogiwaayo n'eyokebwa bwokebwa. Erinnya lya Mukama libazibwe. Amiina. Kale abasigale tuyimuse ffenna emikono, abali ku Salt FM n'abali ku Salt TV, ddamu ebigambo bino. Gamba nti ayi Yesu, olunaku olwaleero nga tuwalya nkaka era nga tuwalya mpaliriza, nsazeewo okulokoka. Weebale kunjagala nemba nga saafa dda nga sinnalokoka. Ntuusiza ku lunaku luno si lwa maanyi gange, si lwa buyinza bwange, naye olw'ekisa kyo. Era mu kisiibo kino ekya Mukama okunnyongera ekisa, nkwebaza ekisa ky'ontaddeko nga nkyali mu byensi, era nga nyaniriza ekisa ekipya nga nfuuse ekitonde ekijja. Nzikiriza n'omutima gwange okuleka sitaani, okuleka ekibi. Nsazeewo n'omutima gwange okwenenya, neenenya mu maaso go, neenenyeza ddala, era nga nzikiriza nti okusonyibwa weekuli, kubanga Yesu wanfiirira ku musaalaba. Njatula n'akamwa kange nti ndokose. Sangula amannya gange Yesu mu bitabo bya Geyeena, ogawandiike mu kitabo kyo eky'obulamu obutaggwaawo. Endagaano zonna ze bankozesa, ze nasangawo, ze nakola, zonna zikutuka olwaleero. Nkola endagaano empya eyo nange Mukama wange Yesu, ey'olubeerera etaliggwaawo, ey'obulokozi. Onnunudde mu by'ekika, onnunudde mu by'ebukojja, onnunudde mu ndagaano za Adamu ne Eva. Nfuuse ekitonde kijja. Nkwebaziza Mukama kubanga kati ndokose. Mpa ekirabo ky'Omukama eky'Omwoyo Omutukuvu. Musse emikono osabe ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Katonda akuwa ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Katonda akuwa ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Katonda akuwa ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Yemusse emikono egyokirize Mukama asangule amannya go mu bitabo bya Geyeena, agawandiike mu kitabo eky'obulamu obutaggwaawo. Asangule amannya go mu bitabo by'abafanga bato, agateeke mu kuwangaala, kuwangula, kugaggawala, akufuulira ddala kitonde kinkya mu linnya erya Yesu. Gamba nti ayi Yesu, ndokokedde ddala, ngudde mu mikono gyo, mponya amalogo, mponya ebirwadde by'ensi, mponya ebisiraani, nfuula kitonde kijja. Ndokose, sitaani mwegaanye, n'ebikolwa bye mbyegaanye, ngenze naawe Yesu. Weebale kunjagala, weebale kundokola. Amiina. Alokokedde ku Salt FM, Salt TV, Salt Media App, ku YouTube, Facebook, olokokedde ddala ku TikTok, olokokedde ddala. Yimusa emikono gyo waggulu, saba ky'oyagala mu linnya erya Yesu. Mpa ku mafuta, saba ky'oyagala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kitange gano ngakuwadde mu linnya erya Yesu, nga buli omu asaba ky'ayagala. Omwana ono omusumulule, yeddemu yeetambuze mu linnya lya Yesu. Buli kye baakukola kizikirire okuva paka mu ntobo z'ebigere, amagulu ago gatereere, omubiri gwo gusumulukuke mu linnya lya Yesu. Akukolemu omulimu Mukama, okome wano nga weewera bujulizi, n'okuddayo ekoddeyo nga weetambuza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Weebale Mukama. Nsaba Katonda akuwe kyonna ky'osabye mu linnya erya Yesu. Weddire mu kifo kyo, mubakubireko mu ngalo nga bakomawo, mubakubireko mu ngalo nga bakomawo. Asimba okugulu okwo, nedda, asimba okugulu okwo, asobolera ddala okuyimirira. Asobola okuyimirira, ajja kudda ewali ng'atambula Katonda nga bw'ali omulamu.
kwata ensawo yo, kwata malepasi yo, kwata wallet yo, kwata CV yo, kwata flash okuli ebintu byo, kwata amasimu go, bimusse eri Katonda mu linnya lya Mukama Yesu. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukwebaza olwa saavisi ya leero. Weerage weegulumize Mukama, ekisa kyo kyeyongere Mukama. Tuli mu kisibo kya kutwongera ekisa. Twongere ekisa mu bulamu, twongere ekisa mu byenfuna, twongere ekisa mu mirimo, twongere ekisa kabaka wa bakabaka. Masimu amalungi gajje, ebyamagero bisumululwe. Wiiki eno efundikira ekisibo kya Novemba, ekiriddako kiribeera kya Desemba kumalako omwaka. Novemba Mukama omutukoleremu ebyamagero. Novemba Mukama omutukoleremu ebyamagero bingi, bulamu bwaffe bukyuke, naddala bukyuke nnyo mu wiiki eno mu linnya lya Yesu. Nsabira amasimu gammwe, nsabira ensawo zammwe, nsabira waleti zammwe, nsabira amafuta gammwe. Kitange gano agagenda okuteekebwa ku baana bo nga kuwadde gapakiremu amaanyi, buli agatoola tasigala kyekimu. Nsabira agammwe ge musitudde n'ebyammwe byonna Mukama bikozese. Kitange gwenyimirira amaaso nga mpeereza bulijjo, waŋŋamba nti Bujjingo tolekangayo osaala nga tosabire bantu favor. Kyenva nkusabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, irresistible favor, the favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus. Mukama Yesu Kristo alwane n'abalwana naawe, abakane n'abawakana naawe, akutemere kube watabadde ekkubo, akugulirewo enzigera agaziya ensalo zo. Wiiki eno wabeewo ebyamaanyi ebijja ku akawunti yo ne mu bulamu bwo n'emirimu gyo ne mu nnyumba zammwe. Mbalangiddeko omukisa. Mutambulire mu buwanguzi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Tusinkane mu night prayer ku Lwokutaano nga y'amaanyi, ngoze n'obujulizi. Tusinkane nga tumalayo ekisibo ku Sunday nga 10 mu maanyi amangi. Omukisa gwa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo weegatte n'obulamu bwo. Omukisa gwa Katonda ogusinga okutegerekeka weegatte naawe. Katonda nga bw'ali omulamiro w'ekisa akusanyuse, agaziye ensalo zo, akukole bulungi. Kusabira omukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omutukuvu ogugaggawaza, ogutaliiko buyinike, gutwale mu linnya lya Yesu. Kitange waŋŋamba bonna bensaba nabo oli bafuula akalango, bafuula akalango, sizoni gibawe, ekisa kyeyongere mu Kristo Yesu Mukama ffe. Ffene tulamu nti amina. Yimusa ebintu byawaggulu, ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Mazima ddala obulungi n'ekisa tebiremenga okugenda naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Naffe tunaatulanga mu nnyumba ya Mukama tuusa ku nnaku ennyingi. Kitiibwa kibeere Katonda Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, bwe kyali ku lubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiribeera emirembe n'emirembe. Amiina. Mukama abampeera omukisa era abaggulirewo enzigi. Gye mulaga yonna mugende muwangule. Kibabeeko mu linnya erya Yesu. Kitwale nyweza ekisiibo tusinkane mulancawa zonna. Friday night prayer gibulira omulala yenna. Sunday tumaliriza ekisiibo. Continue to celebrate Salt. Happy anniversary Salt at 10. Shalom. Shalom. Ali ku Salt TV ne Salt FM sigalako. Bw'obanga olina obusobozi obuwayo ekimu ky'ekkumi, bw'obanga olina obusobozi obuwayo ekiweebwayo, tokakkibwa, towalirizibwa, nedda. Owulira ng'oyagala kuwaayo kimu kya 10, owulira ng'oyagala kuwaayo kiweebwayo ng'oli ku Salt FM, ng'oli ku Salt TV, kankuwa essimu z'oba okozesa. Kubanga naawe oli kitundu ku Salt Media era ku House of Prayer. Essimu z'oba okozesa 0 7 emirundi 3 8 emirundi 3. Essimu z'oba okozesa okusindika mobile money, okuwaayo ekimu ky'ekkumi oba ekiweebwayo ng'oweereddwa omukisa,
era ng'oyagala House of Prayer ne Salt Media bigende mu maaso, kozesa 0760 777 888 for tithes and offerings, oba kozesa 0708 00 0003. Oyinza okozesa 0708 00000 emirundi 5 esembyayo 3. Esimu ezo zombi zireeta mannya gange Bujjingo Aloysious. Osobola okukozesa MTN Momo Pay, osobola okukozesa MTN Momo Pay ng'onyiga ku simu yo star 165 star 3 hash. MTN Momo Pay onyiga ku simu yo star 165 star 3 hash. Bw'oginyiga beekusaba merchant code. Merchant code yaffe eri 64 47 57. Merchant code yaffe eri 64 47 57. Ereeta mannya ga Salt Television. Wera yaawo. Osobola okuba ng'oyagala kukozesa Airtel Money Pay. Oba yagala kukozesa Airtel Money Pay, kitegeeza nti gwe onyiga star 185 star 9 hash. Airtel Money Pay onyiga star 185 star 9 hash. Bw'oginyiga naye era ejja kusaba merchant code yaffe. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 152 1955. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 52 19 55. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 152 1955. You can use those avenues to pay your tithes and your offerings. Abali ku Salt Media app, ku Salt Media app waliwo awakapesa konyiga aka contributions n'ogoberera emitendera era n'owaayo ng'okozesa MTN line yaffe. Etali eno gyengaba naye gwali ku Salt Media app koona awali ka contribute kakulagirira emitendera gyonna nga bwe kigenda kubeera kyangu nnyo. Bw'oba oli ku Salt Media app koona mu kasonda awo awali contribute. May the Lord bless you as you do it from the bottom of your heart. Katonda akuwa omukisa nga bw'okikola ng'okijja ku ntobo y'omutima gwo, akuwa omukisa ogukatiddwa ogusuukuniddwa era ogw'omuyiika. Twongere okuweereza Mukama mu House of Prayer nga naawe y'otoola omukisa. Twongere okuweereza Mukama ku Salt Media naawe eyo ng'otoola omukisa. Mukama abawa omukisa.